Kakati mwabalinda abasajja abagagga mbu bajje mu bulamu bwamwe bakuba embaga tebagenda kujja. Omusajja olina kutandika n'oyo gw'olina oba okitegeera oba mwavu ne mukola, be basajja bajja okubateeka oba okubatuusa ku bimwagala. Nze mbabuulira kakati akatambika olabaako omuvubuka yakoze embaga makeke, yakoze embaga ey'ebyafaayo, yakoze embaga ey'ebyewuunyo, yamenye likodi ku kyalo, yayuugumiza ekitundu, okitegeera kwegamba yakoze embaga nga bw'ogiraba naawe. Abakyalo baali tebalabanga ku mbaga mankubuuli ng'eno, oba okitegeera kwegamba abagole balina engeri gye baanekaanekanyemu ku mbaga eno. Gawuni omugole ndozaaka yagijja e Germany, essuuti y'omugole yavudde Italy, engatto z'omugole kakondo ze ziri Prince Diana ze yayambalanga, oba okitegeera. Ebimuli baafunye bino ebimuli ebisinga okuba eby'ebbeeyi ku mbaga eno. Kugamba embaga yabadde ya byewuunyo nnyo, n'ab'ekyalo bali tebalabanga ku kintu bwe kiti, okitegeera. Kati mmwe abali eyo nga mulinda abasajja abagagga okubakuba embaga, muganda wange funa ne oyo gw'olina gw'oba otandika naye ajja okutuusa ku ky'oyagala. Abasajja abagagga bali bize, bakyalaba bakazi bangi tebaagala kufuula kintu kyammwe official, okitegeera. Njagala otunuulira abaagalana bano eno, lwaki temubasabira mikisa? Lwaki temubasabira mikisa nti we balifuna ssente balituukako ekyo kye baagala, okitegeera. Wanga omusajja ekitiibwa mu bwavu mu bunaku bwe asazeewo n'agamba nedda kanfule mukyala wange official mukuba embaga makeke. Kasobe kutuuseko toseka nno, nkulaba oyinza okwagala okusekerera omukolo gwa banno. Kansobe kutuuseko vidiyo eno nawe ogyerabireko, nkusaba ogimpireka like etambule tuwe ku buli muntu vidiyo yiyo. Bla bla kali abamu mbalaba mwagala kuseka mugamba omukole omukazi yayambadde obugatto bulinga bwe twayambala nga tuli bato, bwe twayambaliranga mu bino ebiteeteeyi ebyeru edda ebiringanga bye twewubanga ne byambuka bwe biti. Era kye mwagala okwogera mbalaba oli eyo oseka ogamba bannange ebimuli biringanga bye baanoze ku kkubo. Oli eyo olimu oyogerera omukolo gwa bunno ogamba bannange essuuti y'omugole eringanga gye baatungidde ku mutaasa. Eyo essuuti yavudde Italy, ey'omusajja yavudde Italy. Gawuni y'omugole yavudde Germany. Ebimuli nabyo byali nnyo ennyonyi okujja wano. Embaga eno yabadde ya byewuunyo nnyo ku kyalo, yasombye ab'ebule n'ebweya ku kyalo okwo. N'ab'oku kyalo baali tebalabaga ku mbaga mawuuno ng'eno eteekeddwamu ssente empitirivu nga bw'okiwulira. Okyegera ekintu ekyo gwe abantu balina ssente, naye nze okusookera ddala njagala okwebaza omuvubuka ono okuvayo n'awasa mukyala we namukuba embaga makeke, embaga mawuuno, oba okitegeera. Kati ze kino kankikubuulire, omuvubuka ono omulaba. Omuvubuka ono bw'anaafuna ssente ezo zennyini ze yeetaaga ajja kuteeka mukyala we mu ekyo kyennyini ky'ayagala. Ajja kuteeka asobola okukola embaga esinga ne ku eno ssente. Kale omukolo muyinza ogulaba nga gwa kyavu nga gwa kinaku, naye ssebo omuntu eyeewayo n'agamba kampase mukyala wange omuwange ekitiibwa. Omuwange ekitiibwa.
wadde oyinza ogamba bannange omwana agenze mu bwavu obw'ekika ekyawaggulu. Ennaku zino ng'abagagga tebakyalabika abalina laavu agenda okwagala nga bw'oli nakirijja. Abagagga tebakyalina laavu eyo, abagagga bali bize balaba abakazi nga 8 olunaku kuba bakimanyi nammwe abakazi muli bayaayi. Kati okufuna omuntu akwagala alina true love muganda wange asooka kuba nga tali ku level oba standard gy'oyagala, naye ate munnange ng'alina asobola okukkakkanya omutima gwo n'akuwa essanyu, yadde ayinza obuba nti takusanyusa financially. Kati simanyi abakazi kiki kituufu kye mwagala. Mwagala mugagga yadde takuliiko nnyo, tayiwali laavu, oba mwagala omwavu naye nga laavu weeri. Kati gwalaba vidiyo eno gwe gwembuuza, kuba kati muli bantu bakulu mwesalirawo, mumanyi kye mwagala ate ebintu ebisinga mubiyiseemu. Abamu ku mmwe mwagadde ku bagagga ne babayisa mu bye babayisaamu kati temukyali nabo. Abalala mwagadde ku baavu, okitegeera n'oyagala omwavu wo naye n'akuyisa mu bye yakuyisaamu. Okitegeera either n'akwagala nnyo oba ate naye n'akukola bubi nnyo. So ekintu kiri tuwe, naye nga omukolo guno gwabadde so massive, gwabadde so mostive. Abagole banyumye, abagole banekaanekanye, basambye ekidaala, buli kimu kyabadde malida, kwegamba ekintu kyabadde so fantastic. Okitegeera ekintu ekyo banekaanekanidde ddala. Omugole yasambye gawuni nga bw'okiraba awo, kwegamba omukolo ab'ekyalo ne bagamba waawo, eno embaga nga tetugirabangako ku kitundu. Embaga yabadde so tomanyi na kumanya. Yasombye ab'ebule n'ebweya, abaminisita bonna babadde ku mbaga eno. Embaga yabadde kaali boyi wange. So mubaagalize birungi byereere abafumbo bano, temubajjonkera, mubaagalize birungi byereere, muna beyagalire mu bufumbo bwabwe. Munnange ate naawe nga weetulinde eyiyo tulabe bweribeera munnange. Oba yinza n'obutabaawo ng'ate bo bano bagikoze. Okuzina abasajja nga tebakyakuba mbaga. Emirembe gino omusajja akuba embaga. Abasajja tebakyakuba mbaga oba kiki, oba bakazi nammwe muli babbi nnyo, muli bayaaye. Naye abasajja tebakyakubirako ddala mbaga, tebakyayanjula. Naye wekitiibwa ako akasajja akaavu akavuddeyo ne kagamba mukyala wange kamusanyuse, era nabo bajja teeka ekifaananyi kyabwe ku kisenge nti twagukola omukolo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Muksakale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 6. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Muksakale. Salamu alaikum.